Yes, kati gwe abanyumirwa busoopu kaseera kaakano akajjuddemu muhabbati, akajjuddemu okwagalana, akajjuddemu buli kikolwa kye wandiise ekiraavulaavu. Kaakano kaseera nga baleetedde nako oyinza kasanga wasooka osubscribinga no ku Jinja Media TV. Omala osubscribinga genda mu description okebere linki. Omala okebera link oba okozesa namba ey'essembyayo 51 oba ogende mu Telegram otipingemu ekigambo ekigamba Jinja Media TV. Omala otipingamu ekyo ekigambo onoonye movie eriko erinnya eriyitibwa The Crown. Akanya katini nnyo The Crown. Abo maze ogiraba awo weeyongereyo osubscribinge naye nga mwebale kwekuumirako, mwebale kusalawo ne mwekuumira wano ku Jinja Media TV. Tubaagala nnyo. Tanaba subscribinga ndibadde asubscribinga nawe yamala osubscribinga ndibadde nga osubscribinga era. Tubaagala nnyo, tubaagalira ddala. Nayagala movie eno genda mu description ogenda gikebera ogenda sangayo movie eno oba ogende mu Telegram otipike mu Jinja Media TV. Naye obuteekooya okozesa namba esembya 51 ekutuusa buli ku nsonga, buli ku kimu, buli ku kyoba oyagadde. So kyolina okukola kwe kusigala nga weekuumirako subscribinga. Then abagoberera series ezibeera ku media kuno ku YouTube yaffe, movies ezimu zigenda zigibwayo oba tugenda tuzijjayo lw'amateeka. So era gwe atanaba mmalayo series yonna naye ng'oligirabira kuno osobola okugidownloadinga n'ogiteekako w'ogiteeka nga downloading. Kuba kimanye downloading tebasobola kugamba nti tezannya oba okitegeera. So osobola ofuna w'ogiteeka oba okuziraba omulundi gumu naye nga mwebale ku subscribinga. Subscribe movie update Jinja Media TV. Subscribe.